Zamzam Nakawoyo w'emyaka 3 amaze emyaka 5 ku kyeyo mu Bwarabu ng'emyaka 2 yagimala Jordan ate 3 Saudi Arabia era ng'agamba nti ssente z'abadde akola ng'aziweereza Bad Davis sekandi azikozese ebibatwala mu maaso. Bano batuuze ku kyalo Ndebabbi mu Kayunga Town Council era nga tubasanze mu ofiisi etwala amaka abaana n'eddembe ly'obuntu e Kayunga. Ekulirwa Collins Kafeero ng'ennakalyowa gye yaloopa ensonga ng'ayagala amusasule ssente obukadde 8 zagamba nti yazimuweereza akole mu projekiti ezibakulaakulanya n'atakituukiriza. Nakalyowa agambye nti ekyamakulu sekandi kye yakolako kwe kuzimba ennyumba kyokka ng'eno tiyagimaliriza kubanga tiyakubwa plasita pozi n'ekirala yagula poloti 2. Yagulako n'ebibanja benawuleko ne poloti zaali 2 ziri mu mannya gange. Bwenkomawo guno omwaka mu January era yeyanona kweyakooti nekwate kubona ezijanja b'ennyumba n'ebisaana nga tewedde era netufiramu obutakanya. Ensonga z'ababiri bano okusajjuka sekandi agamba mukazi we aliko omusajja Fred Bule ow'ekangulumira amubojjerera era nga yamupangisiriza mu katawuni k'Essuka nti era Nakalyowa yakubira sekandi essimu n'amusibula nti agenze mu Dyepya. Alina muganzi we bamuyita Bule Fred kyoba mumanyi buli nali mulabeko mu ofiisi nali muwuliddeko mu ofiisi ng'atandika kumusumbuwa then ajja akola kikatwa nali namukolera edduuka wano ekyampisa mukyalo nze ate ng'akolera kyabazaawe kitegeera nampangisiriza Essuka yabeera kati. Nakalyowa agambye nti wadde ng'aliko ew'omusajja wawummulidde omutima bukyali wa sekandi wabula ekyamutabudde ye neighbor okumukubira essimu nti ate sekandi yawasizza omukazi omulala. Baneighbor bankubira nti yawasizza ngenda era nga kituufu bakola ki omukyala gyali nga mulimu n'ebintu bye. Kati nze n'ensalawo nga bwe yawasiza ate nga ssente akilemera yazitekanga ku nnyumba akwate ssente zange ze namuwanga azinzirize. Olutalo Nakalyowa aluyingiza mu kitaawe Masansa Abudala banyigirize ebba aseme ssente zibagamba nti yazirya kubanga bye yakola tebijja mu bukadde 8 n'olwekyo zonna azimuddize baawukane nga babigwo. Emyaka 4 n'emyezi 7 ssente zayitanga wa mwami ono. Masansa agambye nti mukoddomi we nti amulaba ng'omulenzi owa bulijjo atasaanira muwala we ate nga tamanyiddwa mu maka ge mu butongole kubanga omuwala okumuwasa yamubba mu ssomero bagenda okukizuula ng'amuzaddemu abaana 2. Obufumbo obwo omwana ono yali asoma omwami ono n'amulumbagana mu ssomero era yamuggira eyo n'atwala kuddamu omulaba aliko omwana munne. Sekandi Bakira yewozaako nti ssente yazikozesa ebyo bye baali bakkaanyizaako ne mukazi we omuli okugula poloti okusima oluzzi n'endala okuziweereza mu bazadde ba Nakalyowa naye taata yeegaanye nti tafunanga ku ssente zino ezoogerwako. Ssente zeyampa alina ssente zeyaŋŋamba n'empeerezaako ewa nnyina amugulireko ekifo kitegeera nemugulirako ekifo nemugulira ekyokubiri kitegeera naŋŋamba alina muganda we namugulira ente nemuweerezaayo ssente kiba kitegeeza abantu bwe baweerezanga ssente ku beewaffe obamanyi abo nabo nja kusaba obatubuulire tubafune olaga nti aze yamperezaayo akakadde aze yamperezaayo obukadde 5 aze yamperezaayo 4 tumanye ensaasaanya n'essente ez'engeri gye zaasaansaanamu. Sekandi agamba nti ennyumba Nakalyowa gye yeesibako tagirinaako ssente era tiyagizimbisa ssente ze yeepakasiza mu kutunda emiti n'endala yatunda poloti ekyabazaala. Nenkwata nalina poloti yange ekyabazaala nengitunda $8 nezija nengolereza ki olwokuba abantu baali bagikola kibagizanyala kitegeera nengitunda $8 nezijja nenzigala. Bwe namala okuggala ku $8 ssente zinasigaza kuba banzijjako $4,900 ezigala then nengatagatta nekuba plasita ono yeewunya nabwewunya ng'ennyumba ekubiddwa ki plasita. Ensonga za ssente zagamba ebyo tugenda tuula ate naye obukakafu bwe nga ssente bwazoogera kitegeera nange ndeete ensaasaanya bwe yakola kibwera kwezo zendowooza oba zensuubira zenakola zenafuna. Kafeero abalungamiza nti okunoba si musango etteeka likkiriza omusajja oba omukazi okunoba olw'okwewala okunyigirizibwa n'ebikolwa eby'obusungu ebiyinza okuvaamu okuyiwa omusaayi. Singa omukazi yasoma akabaya n'agenda nga bw'ogamba nti oyesudemu akabaya n'agenda kitegeeza omukazi anobye bafunye bulungi olw'obulamu ekyo talina kyabanja wano
kitegeeza wabawa abaana abo wabawaaki wabawaabwe. Sawulo Okulira yakusakidde gwino ku Lwabukadde TV.